Olunaku lw'eggulu akatambi kano kalabikidde ku mutimbagano ng'akwatidde ekibiina ky'NUP bendera ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi ng'aliko abantu bakubira amasimu okubasaba bamulonde ku kifo ky'avuganyaako. Yeah, briefly, Tony, I'm trying to call at least 50 people today to ask for their vote, and I wanted to personally call you and ask you to kindly vote for me. Ono era teyakomyawo n'asaba abantu abamuli emabega okugenda mu maaso nga bamusabira akalulu nga buli asobola akubira abantu amasimu okumukungira obuwagizi. Bannange mungambire n'abo abalinaanya abo bannonde nti ne bwe musobola okunsabira akalulu bambi mbansabira akalulu bannonde. Olwaleero tugenza okutuuka ku kitebe kya NUP Makerere Kavule gye tusanze Judith Nalukwago nga nayo mulimu gw'okukubira abantu amasimu okusaba akalulu k'omuntu waabwe yagutandise dda. Era nsaba okunvinsingayo n'abantu abalala nga 5 ku 10 basobole okutuwa akalulu ka Kyagulanyi. Ono agamba nti kino kibayambako okutuukirira abantu sekinnoomu. Okuba essimu omuntu nakugamba nze sigenda kulonda. Yagamba nze sigenda kulonda. N'omubuuza lwaki togenda kulonda. Of course nakubulira ensonga ze naye kati nze nfunye abantu abangambye tebagenda kulonda. Ate nga abavubuka abamu. Naye omugamba golowooza lwaki saidi ye teyagala olonde. There is a reason lwaki akalulu kubagala okukasuppressinga kubanga bamanyi kalina ekintu kye kakyusa. So noba convincing nti olunaku bannange ekirungi ebeera public holiday. Eno era gye tusanze omukyalo ne yeeyita Ankole Girl Sky ku mutimbagano nga naye aliko abantu bakubira amasimu okuva mu kitundu gy'asibuka. Kyagulanyi sentamu ahabwa entunguka y'eminyeeto amarwariro marungi amashomero n'enguudo nungi n'abakazi okuzaara gye. Tumubuuziza oba nga tatya kukubira abantu masimu nti kyandimuzaalira akabasa. Tuli bannayuganda ndi munnayuganda siina wakuddukira walala naye kino nkikola ku lwange ku lw'emyaka gyange ntunulira tuli bato naye tetulina naffe tunoonya we tuyinza okutaasiza eggwanga lyaffe ne tunazadde nabo babeeko we banaabe. Bano si be bokka bali ku mulimu guno ng'abali ku kaweefube ono bagamba nti bandifunamu ebibala. Baana enkubye essimu eno ya bufunze naye yakusaba akalulu ka President Kyagulanyi. Tinkubidde kusaba akalulu ka President waffe You're welcome. Nekyokubiri kyenkusaba era otuyambeko ne bannaffe abalala bosobola okukubira amasimu osasanye obubaka buno tulonde enkyukakyuka nga manvuuli. Kyokka nga ba NUP bali mu kunoonyeza omuntu waabwe akalulu ate bo abavubuka bagamba nti bavudde mu kibiina ki National Youth Council okuva mu bitundu by'enjawulo bali mu kukukkuluma nti oluvannyuma lw'okumala ebiseera nga banoonyezamu na NRM akalulu Yoweri Kaguta Museveni bagamba nti balekeddwa ebbali nga tebafiiriddwako. Tusaba bonna bekikwatako n'abatuukirira omukulembeze w'eggwanga n'aba intelligence kuba kimanyi nti bibi batuukako report yonna gye mugenda okuwa omukulembeze w'eggwanga omugamba abavubuka abali mu kakiiko k'NYC baba sideline nga ate nga bakola omulimu ogusinga okuba ogw'amaanyi. Bano bagamba nti baali baasuubizibwa obuwumbi 3.5 kukola kakuyege w'omuntu waabwe kyokka ng'ebula ennaku mbale bagenda kuviiramu awo ng'ayokya omusota. Obungi obuzze nga buteekebwawo bufunye finances tetulina buzibu n'obwo bubondo okufuna ssente za mobilization. Naye tugamba nti naffe ze tutaddemu nga tutambula okunoonyeza omukulembeze akalulu kiba kirabika bubi nti ate bali be batwala credit y'emirimu ate ffe gye tukola. Tumukiririzaamu era tugamba nti asobola otuvuga ne mu kino ekisande ekikola ki mu ekisande ekiddako naye waaba atulekeredde atusuuliridde tunaakola tutya. Jomakiriya NTV Akawungeezi.